Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe gwe wenna ng'olina omulwadde wo ng'alina sukaali wamu ne pressure bw'omufumbira ku kyayi ng'ogenda kumuyiwa mu fulasika nga bw'olaba nkusaba ofune ebikola by'ekitaffeeri obiraba birungi nnyo ku gwe omulwadde wa sukaali kwata ebikola by'ekitaffeeri bino suula mu fulasika mw'ogenda okuteeka kyayi oyo gw'agenda okubeera ng'anywako mpola olunaku olaba teekamu ebikoola nga bina bimala kitegedde teeka ebikola by'ekitaffeeri mu fulasika ebikoola bina biba bimala bulungi nnyo waba talina alusa teekamuko ne ku ntangawuuzi ero nayo nnungi nnyo ku gwe omulwadde wa sukaali teekamu ne ku ntangawuuzi ensaamusaamu nga talina alusa entangawuuzi eno nayo nnungi nnyo gwe omulwadde wa sukaali okubeera ng'onywa ku kyayi oyo ng'omutaddeko entangawuuzi bw'omala obiteeka mu fulasika bulungi nga bw'olaba teeka mu kyayi ndi kuggwa tawanyizibwa sukaali wamu ne pressure teeka kyayi mu fulasika amazzi ago obeera ng'oganywako mpola olunaku lwonna kijja kuba kikuyambako ebikola by'ekitaffeeri ebyo birungi nnyo singa onaba obyemanyiiza okubinywera ku kyayi kyayi waffe ono bw'oba omutadde mu kikopo toteekamu sukaali teekako majaani beera ng'onywa kyayi waffe ono gwe tutaddeko ebikola by'ekitaffeeri wamu n'akatangawuuzi akatonotono akatangawuuzi kalungi nnyo naddala ggwe nga tolina alusa kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0777840 yeeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba